Uganda eyimiriddewo ku bya bulimi omusingo okuva ensimbi eziddukanya eggwanga wadde nga gavumenti enfunda nnyingi ezeekubiriza abantu okwettanira ennima ey'omulembe wabadde wakyaliwo omuziziko ogw'amaanyi okutuusa obubaka buno ku mulimi asembayo. Obuzibu bubadde kubalimisa ku magombololo okutawaanyizibwa olw'entambula ebasobozesa okutuuka ku mulimi asembayo naddala mu masoso g'ebyalo. Mu magombolola ge 18 tubadde tulina amagombolola nga 10 agabadde galina pikipiki ze basobola okukozesa mu ntambula, naye kati nga basinga amagombolola gali 8 tegalina ntambula esobola kutuusa balimisa bano ku balimi abo abasembayo. Badde tetulina ngeri gye tuuka ku balimi baffe okubawulira kye balina okukola, naye kati tufunye nti at least batuwadde piki. Wano gavumenti weesinzidde okudduukirira abalimisa ku magombolola mu disitulikiti eziri eyo mu 81 ne pikipiki 162. Disitulikiti ezirondeddwamu zezo ezisinga okulima emmere y'ensigo mu nteekateeka ya minisitule ey'obulimi eyatuumibwa National Oilseed Project. Ne twasanga nti ze zisinga okuvaamu ebintu ebyo. Era kye twava tugenda mu district ezo ne tumobilizing abantu okubabuulira nti bannaye mulime ekintu kino kubanga ebyo ebintu ebirala bye mulime eno tebijja bbawa ssente. Bo abalimisa basabiddwa okukwata obulungi pikipiki zino ezibaweereddwa. Kola byabwe siza kukola bwa bodaboda, siza kusuubula manda, siza kugenda ku mbaga, siza kukola campaign za kukozesa omulimo ogw'obulimi n'obulunzi. Abalimisa basiimye nnyo enteekateeka ya gavumenti eno okubanguyiza omulimu gwabwe. Pikipiki zino zigenda kwongera okutwanguya okutuuka ku balimi baffe tube nga tubatuusaako empeereza mu budde. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulimi enteekateeka eno yakubunyisibwa eggwanga lyonna buli omulimisa waali ku ggombolola okuweebwa entambula mu kaweefube w'okulaba ng'ebyobulimi byongera okuyitimuka mu ggwanga. Winnie Nakabiri, Agafeeyo ku Spark TV.